okusabira Dr. Besigye n'okusabira abasibe bonna abali mu makomera. Sirina kutya kubanga am the voice of the voiceless. Kyekyantuteyo nti eggwanga liri kutambula bubi. Eggwanga kati abantu batalize okulitwala ng'erya famire. Ng'oli alitwala nga lya famire. Taata n'ayogera, mwana naye n'ayogera. Abalala ne basigika. Ono ayogera ng'ani? Tinga taata. Ate ono anti omwana. Mwana oli. N'olabawo nga kigenze. Eggwanga kati lifuuse lya famire. Gwe tululira system weri. We are sorry to say this. Yeah. Naye tusobola kuddira nga gwe president. Ate mutabani wo ye ame what? Commander. Ate ye presidential advisor ku bya security. Mukyala wo ye minister of what? Education. Olaba ebya education bwe biri. Gutunalaba ebyenjigiriza bwe bitabuse. Abantu tebategeera na marks z'abaana bwe bafuje oba bayise oba tebayise. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Matuga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bei rahisi ddala okuviira ddala ku milioni 4. Matuga kasaalirwe tulina estate yaffe empya gye tuguddewo ya milioni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri, so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okubanga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku milioni 4. Tulina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya milioni 6, wabula ng'eno eri ku kkubo ddala evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasaalirwe, so nayo mugyeyune tubeere nga tugibatuusaako. Tusazeewo okubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bbeeyi rahisi futi 25 kwana. Tulinayo ey'emilioni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emilioni 6 kisinzira wa w'oyagadde na buwanvu ki bw'oba oyagala. Tulina ne estate yaffe empya eri e Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odda Gombe ku luguudo oluva e Matuga okudda e Ssemuto. Eno kumpi eri ku kkubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo futi 5 ku 100 ya milioni 27. Eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo, so mutwe bino tubeere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matuga Estates Properties. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okay, tukwebaza gwe wenna akyatwekumidde ku Lubalusewa TV. Katusuubire nti Mukama akyakuuma. Tusaasirako yafunye okusoomozebwa ate ne tusanyukirako oyo afunye obuwanguzi. Ajje Samuel Gemanya programu nsonga ku nsonga nate ebegguse kasito tulaba. Kujjukiza nti tusangibwa ku mikutu migatta abantu okuli ogwa YouTube channel yaffe, TikTok saako ne Facebook. Gendayo ku YouTube osubscribing ate ku Facebook likinga wamune wali ku TikTok. Ajje Samuel Gemanya nate tukomyewo ne programu nsonga ku nsonga tusobole okubanga tuyitamu ebyo ebimu by'omanyi ne byobadde tomanyi. Olunaku olwaleero negatiddwako mukadde wange, tugenda kuba tuwayamu kimu bibiri tulabe ate eggwanga litambula litya. Nze Ajje Samuel producer mbadde nsaba ompe omugenyi waffe olunaku olwaleero ate tusobole okubanga atubuuzaako tugende mu maaso. Tusanyiza okulaba mukadde wange. Kale sewa. Eno Lubalusewa TV. Kama waffe yeebazibwe ekigambo kyensinga okwagala. Batumanyi nti buli lunaku yatuwa obulamu obw'okubeerawo kituufu ate n'okusoomoka. Nze Reverend Bobson Musamali, omusumba w'obusumba bw'Ekiryagonja. Nsanyuse nnyo okubanga nange
Lubaluse TV nsobodde okukyalako gye muli ate era n'okwogerako nammwe naffe tusanyusa okulaba Reverend. Yes, Abalabe ba Lubaluse TV ono ye musumba muyite Reverend. Mbadde tuwayamuuko nga tujja ne muganda wange Kagere tumugamba Reverend Faza yabeera atanaka ebisibitegeera nze ntegeera nnyo obusumba Reverend wenkoma. Okay nakuba tubuulira ka background katunaakako tusobole okubaate nga tweyongerayo tulina bye twakulengeddeko olunaku lw'eggulo tujja kukoonako katono ng'ate bw'otubuulira omulabi waffe yandyagadde okumanya Reverend ogambye Reverend Musamali yaani Oluganda ng'omukulu ono bw'ayogedde mukulu Ajje Samuel yeah. Reverend Musamali njagala okusooka okutereeza kali Reverend Father ne Reverend ne Reverend bona be bamu lwakuba nti Reverend Father mukatuliki Reverend abamuki mukristaayo kale nno enjawulo yokka eriwo naye bonna baba basumba musumba w'ekkanisa w'ekereziya ate ono musumba wa Anglican Church. Nolwekyo bonna baba baweereza abayita mu theological college si bano beetyebeka obwetyebezi musumba wali abeetyebeka waliwo abakeera ku makya nti naloose Mukama ampise Mukama yampise okubeera omusumba okubeera bishop nayolesebbwa n'atandika ekkanisa era muziraba ekkanisa ez'ekika ekyo baziyita za biwempe ezimu ezisinga obungi tebazizimba bazireka mu biwempe mu bibaati alabanga ekifo basumba bakoze eki baweddemu n'akola ki n'asenguka kwega abatalina kyafiirwa ez'ebiwempe zibaza gwayodda bakola business naye ffe tukola gwa kubuulira njiri oba weebali oba tebaliwo mbuulira ki and I'm not working for finance asikolerera sente natumibwa okuweereza abaki abantu ekyo nze Reverend Bobson Musamali nzaalibwa mu district y'Embale naye ate wakati awo mu kusoma nenzija nsomera Kampala Jinja around Jinja asomera waliwo essomero liri awo baliyita Nyenga College naye nga nasooka kusomera Navumali Mbale nenzira awo ewaffe bayitayo Busiu Senior Secondary School Third World School oluvannyuma nenvaawo nenzira eno Nyenga Secondary gye nasomera bwe mmala okusoma emisomo gyange nagenda nensalawo nentandika okuweereza Katonda nengererawo direct okusoma obuulizi n'oyingirira wa nayingira mu mirembe gya Bishop Nkoyoyo olwo nga kiki ekikusikiriza simanyi omwoyo yampita Katonda yampita era nagenda nengenda mu college eri eyo bagiyita Baskerville Theological College eri Ngogwe navuga akagaali kojange yali musumba aweseta bamuyita Reverend Canon Christopher Wataka kati nange nempulira njagala kuweereza Mukama obeerawo nga luwa ekikugamba lwaki tojja era we baalanga nti waliwo interview Nyenga College navuga akagaali it's a long distance okuva eseta wano okutuuka Nyenga nengenda era natuukayo waliwo muganda wa Bishop wa Archbishop ono Dr. Stephen Kazimba muganda we bali bamuyita Reverend Mugalu eyanyaniriza era nampa interview nagamba gwe katoyise nagamba gwoyise ebigezo n'obikuba buginda ekikukeeseza n'okeera n'otuuka wano ekyo kyokka kimala okulaga nti kigezo olwekyo ddayo tujja kubuulira ekiseera ekyokusoma era ekiseera kyatuuka nengenda nsomera Nyenga mu bumpi Ngogwe Baskerville Theological College
Okay. College eyo yatandikawo Baskerville yali naye munaddiini omuzungu. Yali munaddiini omuzungu. Kakati bwemala okusoma nenkomawo Bishop museera ekyo yali Bishop w'Emukono, Bishop Palanyi Nkoyoyo nanteekawo ng'omubuulizi. Nentandika okuwolera omwo ng'omubuulizi w'enjiri mu diocese yawa y'Emukono. Kakati awo ate Katonda wanyongera okumpita. Katonda ampita nga Bishop w'Embale angamba lwaki togenda n'osoma obuki obwawule. Yes, kati nengenda mu college ewa Namugongo nensoma obwawule. Ekitegeeza Katonda nnyo Reverend. Emitendera egyo buli wootuuka ku mutendera gw'olina okugenda olina okuddayo n'osoma. Si buli mutendera naye waliwo emitendera egyenkizo nti bw'obeera nga oyagala kuweereza Mukama. Si bino nga bwe nkugamba nti by'okuga nti Katonda yakoze eki yampise naye gendako ofune at least amagezi gongera okubangula ofuukire ddala ekyo kyokola ki kyoyitiddwamu. Siganye Katonda ayita abantu. Katonda ayita abantu naye Katonda bw'akuyita tosobola kugamba nti olina amagezi ag'enkomeredde ogenda okumanaginga abantu Katonda bakuwadde. So olina okubeeramu ne trainings ez'enjawulo. Kati awo wenagenda nensoma kati tuli Mukono ndi Namugongo. Namugongo bwemala okusoma amangu ddala mu 2005 nayawulibwa ng'omudinkoni ng'omudinkoni Embale. Omulabi wa Lubaluse wayagala okumanya omudinkoni yaliwa. Omudinkoni yoyo omukadde w'ekkanisa eyakawulibwa era emirundi egisinga bamwambaza olukoba nga lusalamu bweruti wano. Nga we batwambaza nga tuli ba prefect edda mu masomero. Bayambadde ng'omwawule yennyini alina kola n'asibwawo omulabirizi naye ate aba ayambadde olukoba nga lusalamu bweruti. Omudinkoni oyo bamuyita mudinkoni kubanga abeera ali ku kiseera kya probation. Ebeera ya myaka 2. Nga bakyakwetegereza ddala wayitibwa oba oli mukomedi wo bali babeera mu comedy. Kakati ekiseera ekyo bwe kiggwako n'okola ki n'osibwa olukoba. Kakati mba nkyali Mbale nkola ng'omudinkoni era nali nina koosi endala gye nsoma eya guidance and counseling diploma mu University y'Emukono. Era koosi eyo nayo nenkomawo eno nga ngisoma ng'ate bwempeereza mu busumba bwali babuyita Bubirabi bwe nakolanga omudinkoni ate nga nkolanga compassion overseer eya compassion centers 2 ey'Ebushikori n'ey'Ebubirabi. Kakati ate mu ngeri eyo nenkomawo nensoma bwe nsoma nemala diploma mu counseling. Nemala diploma mu counseling era omwoyo naba nga akyayagala kwongera. Yes. Oba owulira muli. Kakati awo mbuseewo katonotono bwe nali nga nkyasoma diploma nkomawo eri Bishop Sekadde omugenzi nemutegeeza sikubulidde bya family yange. Nina omukyala mukyala wange muganda wa mamba. Kakati nenzira wa Bishop Sekadde nemuga Bishop ndabanga olugendo luwanvu nsoma ate nkolera wala mukyala wange muzaale weeno ate eri mbeera siki ng'olaba tojja bikwasaganya ne family. Bishop Sekadde n'angamba genda otuwandikire era nempandika nenkyusibwa okuva mu bulabizi bw'Embale nenzira mu bulabizi bwawa bw'Enamirembe. Bwenzira mu bulabizi bw'Enamirembe nenteekebwawo nga omuki nenfuulibwa kati omwawule. Nensibwa olukoba wano Enamirembe wenyini nga Bishop Sekate yansisa olukoba nenfuuka omukadde waki w'ekkanisa era nantuma mu busumba kati
yali mu kiseera ekyo mu kanisa y'ekitintale nze nazimba ekanisa y'ekitintale eyo gye mulaba ey'amaanyi eyo nze nagisereka ekanisa y'ekitintale ng'oli mu kuweereza nali mu kuweereza ne nvaayo ne ŋŋenda esowera wano mu geto awo ekisowera awo nze nazimba amaka g'omusumba gakalina gali awo mu kisowera gye naweereza emyaka kumpi 9 katono nnyo Reverend batugamba nti Reverend ebiseera ebisinga baba batya oba nkiyite ntya baba batya kankyogere mu njogera ya bulijjo baba batya okukwana kutya nga bonoga nti batya oga nti kanfuna omubeezi gwe wakikola otya omukyalo sirowooza nti kuba kutya kukwana naye ndowooza simanyi weyinza okukyogera kubanga ffenna tuli bantu bwekiri bwe tubeera abantu tubeeramu obuntu kituufu era obeerawo muli kyowulira mu bulamu nekyeri yes you are a human being despite that oli muweereza you are a human what being n'olwekyo ekyokwana ndowooza sirowooza nti batya waawo tulina different calibers waliwo n'abatali baawule nabo batya bwekiri tebatya okwogera n'omuntu ng'owulira omwagala era nga gw'owulira nti ddala gw'osiimye nze siraba bw'otiira kujjako mpozi okubeera nga ogenda nga ate oyongerayongerako ekyo ate kitali esiko mu buweereza bwaffe ekyo tekiri esiko ogenda nga oyongerayongerako naye okubanga olabye omuntu gw'ogenda okuwasa mufumbiriganwe nze ekyo ndowooza sikirabamu ate okutya kw'omuntu abaleba Lubalusewa TV nagge nti olunaku lwaleero tuli ne Reverend atubuulira olugendo lwe okutuuka wano waali atulaze nti asomye ebbanga asomye ebintu bingi nnyo okutuuka wano waali atasobodde okubanga azaaweereza mu mpeereza ennungi nti ayina ne gy'avudde nga gy'azimba amakanisa ag'enjawulo. Reverend omaze okuzimba tubadde mu Kisenyi kitintale nenzire ekisowera mu kisowera ozimbyewo awo ate bakugjewo banzijawo bantwala ekanisa eryawo yalimu olutalo lw'amaanyi entambula yammwe eyo ng'eringa y'abapoliisi nti okolako akaseera katono ne bakugjawo yes wabeerawo oluusi obwetaavu n'okutuna n'okulaba nti naye ndowooza omuweereza ono yayinza okusobola wali oba oli awo omwoyo atuma omwoyo nga bw'aba aluŋŋamiza omulabirizi atuma omulabirizi ayinza okuba nga yakuleeta wano mu ndakika yemu oba tonatiikulabyo ne baga nti vaawo naye n'omwoyo ate azeemu n'aluŋŋamya odde wali temulina kusomoozebwa mu famire nga mukyalawo n'agane bannaye nk'oyo okuzunga katugeze mutuuse wano waliwo ew'okulimira omukyala yakasimbawo kasooli mu ddakiika 2 ate tuveewo nga ne kasooli we tannabaku kubanga asobola omukungula okusoomoozebwa okunene era nze ŋŋanze nkuyiseemu nga bwe nkutegeeza nti mbadde mubuulize emitendera gyonna egy'obuweereza wansi eno ngiyiseemu manyi bulungi nnyo okubonaabona kwaki kw'omubuulizi era nsinga nga nali nfuuse omulabirizi tageti yange yandibadde empowering abaweereza abo abawansi naddala ababuulizi baba bayita mu kusomboozebwa kuki kunene era nga bwe tugambye alima emmere ye aba yakatandika okugira bw'ati ne bamukola ki ne bamugjawo n'abaawule kyekimu kusomboozebwa okwo weekuli naddala eri abakyala baffe n'abaana baffe they follow victims kuba abaana bano aba yakafuna essomero ate n'omukyusa exactly ate nga kyaki yaffe oba ngambe nti yes kyaki yaffe terina potential bulungi ey'okusobola okuwanirira abaweereza bano naddala abaana baabwe ensonga ez'okukola ki ez'okusoma twagala otwawulire Reverend olina woyogeredde omulabirizi omubuulizi waliwo omusumba abantu bano basatu omubuulizi yerebo esooka mu buweereza bwaki bw'ekanisa mu madaala g'ekanisa omubuulizi yasooka weewali mabega eyo waliwo omusomesa naye oyo abeera tanaba kumanyibwa mu madaala g'ekanisa ayinza okuba yali zooni leader oba yali mukebezi ne bamugaa nti ogira otukwatirako wano
naye kakati omuntu bw'afuuka omubuulizi yoyo agenze mu college n'atendekebwa ebyeddiini ku ddaala ery'obubuulizi n'afuuka omubuulizi mu luzungu kye tuyita lay reader. Omubuulizi oyo aba ayina ekkanisa gy'atwala gy'akulembera. Obviously bamuwa ekkanisa. Bamuwa ekkanisa. Ekyaki yaffe ekirungi kyerina nti tetendeka abantu begenda okuteekaawo obuteesi. Ebatendeka ng'ebatuma. Kati omubuulizi oyo bwe bamutendeka bw'ava mu college alina okusibwawo ng'omubuulizi ng'asibwawo omulabirizi n'aweebwa olukusa olw'omulabirizi okubeera omubuulizi w'enjiri mu bulabirizi. Yes. Kati ate omusumba era naye yoyo ayinza okuba nga yava mu bubuulizi n'agenda asoma oba yava mu universities zonna oba mu college oba mu secondary n'alondebwa n'agenda asoma obuki obwawuli. Akakiiko kamuveetinga n'agenda n'asoma obwawuli. Era bw'asoma n'asibwawo ng'omudiikoni nga bwe nkugambye ate oluvannyuma lwa probation n'asibwawo ng'omukadde waki w'ekkanisa. Eryo eddaala erisingirayo ddala obukulu mu buweereza. Era ky'oba olaba nti tebalonda mulabirizi nga toli mwawule. Okulondebwa okubeera omulabirizi oteekwa okuba nga oli mwawule. Kyokka ate tebakulonda nga oli mubuulizi. Waawe era tonaba kutuuka ku ddaala lyetaagisa okubeera ekyo ky'olina okubeera. Yes. Okay. Kakati omulabirizi yoyo naye alondebwa y'omuntu alondebwa mu bantu mu baawule abaamala dde okutendekebwa n'alondebwa akakiiko kabaawo ne kaveetinga bwe kaveetinga amannya gano amannya ago gasunsula ebibinja bibiri ne batwalibwa ayinza okuba omwawule ng'ali mwawule yekka nga tafuukanga sabadiikoni oba nga tafuukanga kanoni naye mwawule amaze emyaka constitution egamba myaka 10 mu buweereza ng'omukadde w'ekkanisa ate alina okuba nga ali above 45 years of age. Constitution bwekola ki bwegarantiyinga oyo n'agenda n'alondebwa kola application ne basunsula Katonda waba asiimye n'olondebwa okubeera omulabirizi. Mmwe kati bw'oba olaba kati ng'omusumba batera kukoma mu myaka emeka? Okola ki? Nga oga nti kati onaawummule. Myaka 65 owummula. Ekkanisa yaffe egamba lwowoleza emyaka 65 lwotandika okuuma. Constitution si kanisa wabula constitution bwegamba constitution ya church. Nze ate ndaba oba onyweredde ddala mu bwakatonda nti oba okyasobola okuba nga oweereza. Bwe kyandibadde naye ffe tulaba nga omuntu mu myaka 65 psychologically aba losing memory. Ayinza okwerabira aba atandise kwerabira. Ayinza okuba nga wiiki eno yabagamba kino ate oluddako n'abagamba that's why byolaba wano mu nsi ne mu ggwanga wano oluusi naye bizze lwa myaka. Reverend mukyalawo omaze n'ebbanga ki? Tumaze emyaka 32 namuwaza nga ndi mubuulizi twali tukyali bato nnyo ne tufumbirigana. Obaddewo otya naye okuba nti asobola okugumira bino byonna ebisoomozebwa byonna? Ekisooka yali mukristaayo yakulira mu kanisa yali muyimbi. Mukyala wange babirye nakawunde azaalibwa wali eseeta mukono. Waabwe gyazaalibwa abo babayitayo Nantabule naye bwe muwasa yamanya amuwasiza yaani ti mubuulizi waki wanjiri. Ate ffenna twali tukyali baki bavubuka kati ne tutambula nga buli omu ategeera strengths and weaknesses ya buli omu. Weewaawo ebyokusoomozebwa bibaddewo nga bwe tugamba financial strains zibeerawo ebyokusoomozebwa naye ffe olw'okuba twali tusazeewo okuweereza Mukama tetwatunulira nnyo bya nsimbi era tetulina nnyo bya bugagga biri awo bye twekoledde. Ekyobugagga kye twekoledde kye tumanyi kwe kubuulira enjiri. Ebirala Katonda akyatulabiriridde. Ndowooza kati ggwe mujulizi aliwo nti ab'emmamba bafumbi. Ab'emmamba bafumbi lwakuba nti bwanga simanyiyo gundi ndala manyi b'amamba era gwe nawasa wa mamba n'olwekyo nkakasa nti bafumbi. Era mbenyumirizaamu nnyo. Yes. Olaba nti ayina wakugaidinga nagaane wano ekkuba okuttefu
mukyala wange waliwo byangaidinga nnyo waliwo byanyambye ennyo mu buweereza buno oluusi nze ni muntu oluusi anyiga amangu ndaba ebinyiza naye ate ye anyamba nnyo okunzikakkanya nedda wadde nga bwekiti wadde nga ensobi ebadde naye kolaki kakana mu buweereza anyamba banyinza okusalawo especially in decisions nenga kakato kino bwekiti bwekiri kati ngenda kola nanga tokikola oba kola bwoti anyambye nnyo ate si sebe byokka naye n'okunsabira kituufu n'okumpagira nanga naye awo gendera awo oba kola bwoti osokuba n'omukyala nga n'okuwagira takuwagira nga yamanyi oba atomera era ye mukyala wange mwagala nnyo kubanga tuyise mu bingi ebyokusoomoozebwa tutambulidde mu kkanisa ng'ebyenfuna bizibu nnyo nzeyo omuntu ayinza okugamba nti nfunye okusoomoozebwa kunene mu buweereza buno but I have never surrendered and I will never surrender mu buweereza imanyi katonda gwempeerereza nfunye okusoomoozebwa eri abantu betuweereza okusoomoozebwa eri baweereza bannaffe betuweereza nabo mwinayo obukuubagano namwe mu buweereza si bukuubagano naye ng'oluusi oli muweereza muno nga tategeera gwe kyoliko ng'akulabanga omukyamu nga twandikoze tutira yes bintu bingi kati nyinza okuwa ekyokulabira tulina kutuzimba baweereza house naye ng'olaba ogenda n'oleeta endowoozayo naye nga balabika nga batagiwagira naye at the end of the day in due course ate ogenda okulaba kyewaleeta ate kyekigira ki kyebaleeta when it is too late naye nebuweereza bwennyini nga mulimu tuli bayite naye ate ffena tetuli bayite bw'otunulamu olanga mulimu abatali bayite mwe bali waliwo ebayibuli wegamba ffena twayitibwa naye abalondemu baki batono abayite bangi naye abalondemu baki batono ne Kristo bwe yali yayita abayigirizwa abasukka mu 12 waliwo 3 mu 6 naye lwaki yalondamu 12 ne 12 era namwe mwalimu abalina endowooza y'ebyenfuna ya Yuda Iscariot ye endowooza ye yali mu byaki mu byanfuna yali amanyi Kristo azze ngenda kubeera minister of finance bwe yabanga tediirwa egwa ku ttaka naga nti ono sijja kubeerawo Reverend oludde nnyo mu buweereza ebbanga erisinga oza kiki ekireetera amakanisa agamu nkuyite kuwagamira naye obanga gazimbibwa gakomaawo tegeeyongera ate n'osanga oli nga ye bwe bamutwala ewantu avaawo ng'alina kyakozeewo nadda ewala nawo n'azimbawo nadda ewalala ki bano abalala ensimbi zirina engeri gye zibakyusaamu kisinziira mu bifo byetutumibwamu waliwo ebintu ebireetera okuwagamira kw'enkulaakulana mu makanisa ne mu bifo ebyenjawulo sometimes eba leadership eno eyinza kansooka ngiteeke ku bantu abo babiri one asooka fe abaweereza gweomuweereza gwe batumye mu kifo naabo bosanze mu kiki mu kifo one abaweereza abamu bagenda ne batutuma naye n'otukka mu kifo n'olabanga bakuwadde punishment bakutumye kiryagonja ogenda kutunulira kiryagonja bwafaanana banga batunulira n'obalabanga banakyalo abali eri abatalina kye bamanyi kakati buli lwobeera ne attitudes eziri negative kiba kitegeeza tojja kukola mulimu mu bantu abo era enkulaakulana tejja kukola ki ejja kubaawo nze najja wano nga bamaze ebbanga nga n'abaweereza abamu tebaagala kujjawo kubanga n'omuweereza yavaawo ng'entalo njereereza eziriwo
waliwo olutalo lw'amaanyi agenda naye nomuweereza naye nga yakoowawo n'abakusaye bamukoowa kati nze nenzija kwegaba ng'ekiri awo ng'ekiri wano naye bwe najja I came with a positive mind kubanga nze nga bwe nkugamba ebyafaayo byange nze mpeereza ani Mukama ebifo ebizito mbiyiseemu ebizibu mbiyiseemu n'olwekyo najja nga amaliridde kujja kuweereza era bwe najja mu mwaka gumu ekanisa eno tugyongerako ne tugiswa n'ebbiimu bwe twamala twazimba ne Sunday school bwe twamala nsanga wano kamotoka akalinganga ke batundiramu emumbwa nkajjawo netugula emmoroka endala mu mwaka guno ogumu wasangawo emmoroka ngefaanana kalinga karoka G-Touring naye nga kakaddiwa kweganga ne Reverend akalimu kale Reverend babo tutuuza mu famire nanjumira era agasikatuuzaamu famire yange nankavuga bw'omu olusi ne kazikirireyo mu kkubo naye nga ne Mukama kino kirituka Mukama lwaki tompa busobozi bwa kufuna emmoroka kitufune emmoroka kati ekifo kirimu obulamu awo wenyini Reverend mwenga mmwe tosobola ganti kaneegulire emmotoka eyange nobanga ovuga eno ate abantu batugaa nti abamu bamanyi nolangira nti kaye mulabe ali mu mmotoka yaffe abamu bazeegulidde abamu bazeegulidde abalina obusobozi oba batambulire mu bifo ebirina obusobozi abamu ate badidde ez'ekkanisa ne bagenda nazo oli bw'aba agenda nayo n'alabika nga ajagala naye kubana n'abakusaya abatonotono awo mulaba naye fe abamu tuze kukolerera Mukama oba alina moroka oba sirina sajja kuweereza kufuna moroka abakusaya bwe bali bayo bagadde balingulira but the priority is not a car. The priority is not a car. Naye nga okusinziira ku mbeera kati weetuuse kyandibadde kya muwendo omuweereza okubeera naki n'emmoroka era sinafuna omusajja nga ggwe mukulaani n'ogamba nti musumba nkutaddemu emmoroka nkwebaza era bwe kiri bwe kyesaana naye ate sigenda kukusinza kubanga ongulidde emmoroka sikubeerawo ti kusinza waliwo abakuzayo abamu abalowooza nti bw'anangulira emmoroka kakati ntambulire ku ntolize nga bujaga bagajanga onsabire eno nga dduka misinde jangu misinde no kyokungulira emmoroka tekinfuula musibe gy'oli era ebiweereza bungi butambulidde ku lebu eyo ng'olaba waliwo abaweereza abalemeddwa okukozesebwa omwoyo nga bakozesebwa muki omubiri mu kubuulira enjiri awo wenyini Reverend nazzi kuno ng'eggwanga obanga ebitundu bwe bifuna okusoomoozebwa mu ggwanga mu mbeera eza bulijjo ng'abantu bonna bavaayo ne bawanjanga ne bagayi abasumba bannaddiini ab'obusiraamu buli ddiini yonna mutusabireko kati nga bola covid bwe yajja ne tugaba neemuwanika emikono mutusabireko naye tutuuse mu ggwanga we tuli kati ng'abasumba ab'amadiini amalala gonna kati batambulira ku ntoli za nsimbi nti ekintu kisobola n'okubeerawo mu ggwanga oli n'omulabanga n'okutya okukyogerako atiira ddala nti musobola olaba eggwanga nga ligenda liti naye nga betwesiganga otusabiranga betwagumirako n'ogaba bannange wadde omukulembeze gundi akoze bw'ati naye katwesiga abasumba katwesiga abasiraamu abaweereza ba Mukama be bajja otuviirayo eddoboozi okimanyi nti Reverend nti edda ng'abasumba oba bannaddiini bavangayo ne boogera ekintu gavumenti we badde erina kyekola n'ekyusaamu naye ennaku zino bannaddiini tebakyaviirayo ddala basirika busirisi twalabyeko jjuzaawo ne munnaddiini omu ng'asaba mmotoka bannange nze bampe emmotoka guno omwaka sikubanja kakati nzize nkubuulira naye bwati abayite bangi naye abalondemu baki batono okuyitibwa kwaffe kwa njawulo
naye sirowooza nti bagendera ku ntoli za ssente weewaawo ekyo naye kiyinza okubaawo si kirulinga out naye nze kyendowooza nti waliwo ebigambo ebiri wano mu Yoswa nze bye bitera okumpa amaanyi ti awo lwatuuka mu Yoswa sula esooka lunyirira olusooka wano awo lwatuuka Musa omuweereza wange bwe yamala okufa Mukama n'agamba Yoswa omwana wa Nuuni omuweereza wa Musa ng'ayogera nti Musa omuweereza wange afudde kale kaakano golokoka osomoka omugga guno Yoludaani gwe n'abantu bano bonna muyingire mu nsi gye mbawa abaana ba Isirayiri buli kifo kyonna kye munaalinnya ekigere kyammwe nkibawadde okuva mu ddungu n'olusozi luno Lebanoni okutuuka ku mugga omunene gwe mugga Fulaati okutuuka ku nsi yonna ey'Abakiiti era n'okutuuka ku nnyanja ennene ku luuyi olw'ebugwanjuba we waliba ensalo yammwe tewalibeera muntu yenna aliyimirira mu maaso go ennaku zonna ez'obulamu bwo nga bwe nabeeranga ne Musa bwe ntyo bwe naabeeranga naawe sikwabulirenga so siikulekenga naye njagala okwata olunyiriro ddamu amaanyi guma omwoyo kubanga ggwe oli basikiriza abantu bano bonna mu nsi gye nalayirira bajjajja baabwe naye mala okuddamu amaanyi n'okuguma ennyo omuki omwoyo era azze wano ne ku lunyiriri kambuke waawo nzije wano ku lunyiriri olw'omwenda sinze nkulagidde ddamu amaanyi guma omuki mwoyo kubanga nze Mukama Katonda wo naabeeranga naawe buli gy'onoogendanga yonna abantu abamu bayitibwa Katonda ne batamanya maanyi ge balimu tebamanyi maanyi ge balina bw'osoma ebyafaayo by'Ebbayibuli bannaddiini bonna abaalinga mu by'Ebbayibuli bakabona abakulu baalinanga eddoboozi era nga be baakwatanga ku bakulembeze ne babakakkanya that says the Lord bw'ati Mukama bw'agira ki bw'agamba bw'otaakyuse kino kye kigenda okubaawo era abakulembeze bangi abaakulemberanga baawuliranga bannaddiini kye bagira ki kubanga lyalinga eddoboozi lyani lya Mukama teryali lyabwe lyali eddoboozi lyani lya Mukama kakati we are the voice of the voiceless fwe eddoboozi lyabo abatagira ki abatasobola kugebyemba we are the voice of the voiceless titwagumiranga kumwe kakati obanga ffe tuli eddoboozi lyabo abatasobola wabwe waliwo abali eyo abatasobola kwogera kituufu yalinda naye omususu ate era n'abo betwogerako nabo bamanyi nti obuyinza tubulina era Reverend twalindanga nga tulinde ku Sunday eno tulaba ababuuliza bagenda tugamba ki ku nsonga eno covid bwe yajja wano bwonna twatunulira kanisa bwe kiri bano abakulembeze bonna batunulanga butunzi tusibyewo garantini tusibyewo naye garantini yamalawo covid kiki ekyamalawo covid omanyi covid gye yava omanyi gye yadda ali mu nsi ki kati fena twayogera covid yavudde eno covid adde eno covid naye tetumanyi na covid gye yaggwera kwali kusaba na kwegayirira Mukama ajewe ekimbe kyaki kya covid era nakijjawo so only God it's not this siba na science siba no banaba is God siba kulembeze ba mawanga yanze nera bawano nga bagaba gold medals bawa bana byabufuzi sibe bajjawo covid kituufu bandi badde basooka okungana na kwebaza Mukama olw'okujjawo ekimbe ekyo n'olwekyo we are the voice of the voiceless ffe tulina okwogerera nti tuli ddoboozi eryogerera mu ddungu Yokaana bwe yayogera ti nze ndi ddoboozi eryogerera wa mu ddungu muluŋŋamye mutereeze amakubo gaani ga Mukama naye abaweereza abasinga batiitiizi tebaagala kwogera bamanyi nti bw'anaayogera bayinza kumugoba mu buweereza that's one balowooza bwe bati bw'anaayogera bajja bamukwata bamusibe bw'anaayogera bajja bamukuba amasasi but how long will you fear ojja kutya pakadi abatitizi be basinga okufwa kubanga babonaabona nnyo naye nga balwawo nnyo okufwa naye nga ate bafwa buli lunaku
Reverend katumulemu katono nnyo bwe kati tubayande ate katukome Olubalusa wa TV ku okyali tuyine Reverend tugenda kuba tweyongera mu kadakika katono nnyo. Lubalusa wa TV mazima ku mazima. Matuga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bbeeyi layisi ddala okuviira ddala ku miliyoni 4. Matuga kasaalirwe tulina estate yaffe empya gye tuguddewo ya miliyoni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri, so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okuba nga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku miliyoni 4. Tulina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya miliyoni 6, wabula ng'eno eri ku kkubo ddala evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasaalirwe, so nayo mugyeyune tubeere nga tugibatuusaako. Tusazeewo okubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bbeeyi layisi futi 25 kwana tulinayo ey'emiliyoni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6 kisinziira wa w'oyagadde na buwanvu ki bw'oyagala. Tulina ne estate yaffe empya eri Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odda e Gombe ku luguudo oluva e Matuga okudda e Ssemuto. Eno kumpi eri ku kkubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo futi 5 ku 100 ya miliyoni 27. Eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo, so mutwe yino tubeere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matuga Estates Properties. Lubalusa wa TV mazima ku mazima. Okay, webale gwena gyosinzira okubanga ogobera Lubalusa wa TV. Ka break ako mukebale tusobodde okubanga tukomawo. Tuline Reverend Benson Musamali Bobson Musamali. Tuline Reverend Bobson Musamali atubuulidde gyavudde yonna aye tugenda maaso na biki ebitambula mu ggwanga we tutuusaawo nyini. Naye kansooke nkujjukize Mosh Media bano nno nga bakwasaganya bya bifaananyi. Oyina kwanjula mbaga graduation baby shower wekwate Mosh Media. Enamba zaabwe bwe ziri awo ku screen yaffe bakubireko basobole kubanga bakuweereza. Abamasomero brochures bazikola bulungi nnyo, bakola ebipande ng'ebyo. Olwo bano bannabyabufuzi abagenda okwesa mu 2026 wekwate Mosh Media kuba ekifaananyi nga n'omulonzi bw'akitunako bw'ati tiki akuwa buwi. Beba Mosh Media batukire basobole kubatenga ne emiwendo gyabwe gy'ensimbi si gy'amaanyi. Nagambye nti tuline Reverend Bobson Musamali olunaku olwaleero. Reverend ava eri mbale naye ajja kubanga aweereza ye yayitibwa ate nga okusoma nakwo akusomye. Producer mpa Reverend Wanyisewo. Olunaku lw'eggulu twakulabyeko ku kitebe ng'ogenza okusabira mwadde musabira abasibe saako neggwanga okutwaliza awamu. Embeera yabadde etya? Wayitibwa oba kasita wawulira nti bagenda kuba basabira eggwanga n'ogamba kino nange kinkwatako? Olunaku lw'eggulo abaddeyo ku ofiisi za NUP. Okay. Era nabadde omu ku abo abaayitibwa okusabira eggwanga naddala okusabira abasibe abakwatibwa ne babuzibwawo emisango egitaliiwo ne basibibwa. Naye n'okusinga ennyo nayitibwa nga bampitira ku ludda lwa Dr. Besigye. Okusabira Dr. Besigye. Kuba Dr. Besigye ne Obed Lutale. Dr. Besigye mukwano gwange nnyo ng'omuntu. Mukwano gwange tuzze tutambula naye ng'omuntu ng'abantu ate nga n'ebyobufuzi mu kuba wabula n'okujja. N'olwekyo nze nga ntambula naye guno si gwe mulumi gwange okusoosa okumusabira. Era bwe baamusiba weeks nga 2 emabega nagendayo eruzira ne mulaba. Nesobola okwogerako naye. Weewaawo saakwataganako naye mu ngalo kubanga eruzira mu makomera balina restrictions ez'amaanyi. Naye twayogerera wano nga tulabagana naye nga twogerera ku ssimu. Naye musabirako kakati
bwe nkomawo nafuna esimu ng'eva wa muyambi we nga bakwataganye wamu ne mukyala Dr. Besigye Winnie Byanyima bampita ngende mukoleki omusabire n'olwekyo naze okusabira abasibe naddala Dr. Besigye esebo toyina wadde kutyamuko watidde muno gayi bwe banandaba eno tebagambe nti ndi bwenti nze ekisooka kyonna nkulaza ebigambo byange ebiri wano mu Yoswa ebigambo bimpa nnyo amaanyi waba omala okulondebwa ng'omukulembeze waliwo by'oteeka okwaŋŋanga nga tolina kukola ki kutya Katonda bwe yayita Yoswa yamugamba totya so teweeraliikirira kubanga nze naabeeranga naawe buli kyonna kyogira ki kyokola n'olwekyo bwe tuyitibwa abaatuyise yatukulembera and that's God bwe tubeera mu musaayi gwe buli kye tukola tukikola nga tetukola ki tetutya yanze njaga kwebaza omulabizi w'obulabizi we Namirembe yajjanga ebintu bingi bikyamye naye alina engeri gyagenze nga golola nga talina kukola ki kutya wabaddewo obuzibu bw'ettaka ettaka nga n'abaweereza bennyini nabo benyigiddemu okulitunda omuweereza atunda ettaka ly'ekkanisa balitunze abamu balifuniddemu kati awo aba atundira ku ndagaano ki buyinza bw'alina oli abeera mu ofiisi nga yalina obuyinza nekyama n'akakiiko ne kabeera wali nga nawo kalina obuyinza ate akakiiko kaliko abaweereza ne bale people kasaabo ababiri beekobaana kiba kitegeeza ettaka litusa okola ki okugenda ettaka lya kanisa si ly'abantu it's not for hours nze nnayo ka ploti kange ka 5x5 ekasangati sobola kwegomba ekazi 8 okuli wano mutudde ku eka 8 naye olowooza ku kapuloti kaliko enina 5x5 seegomba ataka naye lwaki ntunula butunduzi ekazi 8 n'okuba eri muno sizange opportunity gyefunye kulimirako kanimireko nfunemu kyensobola okugulamu ekyange because kyaki yesigala weeri there is a lot of plan eri ku ttaka lino kuliko multipurpose plan ey'eddwaliro ey'essomero eyaki now if I sell the land nina engeri gyengenda okutta ekkanisa mu kitundu kino olwekyo omulabizi waffe yakola kinene nnyo era omulabizi tukwebaza olwokuba nti alina ofiisi zagenze mu byensimbi ng'abantu bali mu byensimbi tebafaayo boonoonyi ssente z'ekkanisa omulabizi agenze ng'agolola era kino kye mulaba kukyusa yakyusisa gundi namuzeeno ng'alaba ebitatambula buki abaalaba naagawo ono yabadde wano wabaddewo bino ono abadde wano wabaddewo vulugu ono abadde wano wabaddewo kamba mbakyuse ndowooze ntereeze ekiki ekintu era kyamazima kiteredde wadde nga wakyalimu obumulumulu obusigalidde awatonotono naye omulabirizi akoze era abo abalowooza nti omulabirizi alina ekiruyi kyaleese ku bantu abalala no omulabirizi ono agoze exactly nange bwe nandibadde omulabirizi kye nandikoze kuba nalabira ddala emiwaatwa emingi egireetedde ekkanisa n'owulira ng'oswala ekkanisa yatunze ettaka nti ate abatunze babadde baki baweereza sabadiikoni omusumba ye yatunze ettaka omubuulizi abamu balyegabanye ne balyeza balizimbako ne hostels ttaka ly'ekkanisa mpulira mbu waliwo abatudde ettaka ly'ekkanisa abamu ne beegabanya ne bazimbako ne hostel nanga twayita mu mateeka naye nga y'omu ku baali ku kakiiko nga gabayita mu mateeka kakati eyo nvuddeyo nze nagenze kubanga nayitiddwa okusabira Dr. Besigye n'okusabira abasibe bonna abali mu makomera sirina kutya kubanga am the voice of the voiceless kyekyantutteyo nti eggwanga liri kutambula bubi eggwanga kati abantu batalize okulitwala nga erya famire ng'oli alitwala nga lya famire taata n'ayogera mwana naye n'ayogera abalala ne basigika ono ayogera ngaani
tinga taata ate ono anti omwana mwana oli nolabawo nga tekikizolaba kigeze eggwanga kati lifuuse lya famire gwe tunulira system weri. We are sorry to say this. Naye tusobola kuddira nga gwe president ate mutabani wo ye ame what commander ate ye presidential advisor ku bya security. Mukyala wo ye minister of what education. Olaba ebya education bwe biri gutunalaba ebyenjigiriza bwe bitabuse tabuse abantu tebategeera na marks z'abaana bwe bafuje oba bayise oba tebayise makinze batya ograding omwana no grading nga ayitidde mu grade wet nga ne marks ze yafunye teziriwo nga nomana abaana batugete tebabitegeera. Let me tell us kakati batubuulire omwana baamu grading nze nti yayitidde mu C oba mu A kato yafunye A nga yafunye marks 10 ku 10 nono wa A nga yafunye 8 oba 7 omutegerera wa kuba oli asobola okufuna 10 ne bamuwa A ate olwo n'afuna 8 mu naye bamuwa A kati omanyi oti anti anasinga munne awo olevulandi ogambira nti ebyenjigiriza bitandise okufa birimu obuzibu bunene ate batugamba mbu bo bali mu byongeramu ate babyongeddemu ki babitabudde butabuzi babitabudde koma weeno amagye gali gatya. We are sending the army to Congo. Abaana baffe bali kufiira e Congo bwekyo kimanyi oba tokimanyi batwala amagye e Congo gagenda buli lunaku ne bafiirayo tebadda nolowooza bwe bagamba abarikulutinga lwaki barikulutinga nga ate amagye we gali tukuuma amawanga agatali gaffe naye nga ate tubasasula musaala gwaffe. Abaana baffe bakufiira e Congo wawulidde abamu bagamba abamu be bayita eri we bati ne bafuuka ba M23 abalala ne bayita eno nga ate badze mu Congo at the end of the day ogenda okulaba ate be bakubagana bokka ne bettingana. The truth omusajja owa Congo omutuufu ebimotoka bino ebyamagye byamaanyi emamba n'ebirala byonna bivaawa. Where are they coming from? M23 ebijjawa kuba bayekera babeera mu nsiko babigula ddi bazijjawa kyekyebuuzibwa ekiri awo. Ngawadeko omusajja ng'ayogera ku WhatsApp ku TikTok ng'agamba bakolera mu birombe by'Ebunya naye bo bagendayo bavuga bitractor ebiyiikula ki ettaka gold naye ebitractor bino biyiikula gold abasindiseyo amagye ga Uganda kati we gagenze eyo kati ate Abannayuganda abali eyo Abakongo we babalabako babatta emirambo gikomawo kubanga bali civilians Ugandan civilians abali Ebunya nga bagenda kunoonya mugaati kakati Abakongo bwe babalabako babatta kubanga bagamba Uganda ne Rwanda be bali okutukola ki okutukuba. Kyokizo omusajja wa Kongo mutuufu ye bali naye nga ate tebatugambako amawanga agasinga gonna gayita mu parliament negamba ame komanda na presenting nga bannange waliwo obwetaavu mu nsi y'egondi okubaweereza amagye gabagire ki gabayambeko as peacekeepers. Parliament neeyisa ne batubuulira n'ebyokulwanyisa bye bagenda nabyo bagenda naki na buno AK47 oba bagenda na zino zigundi zimamba ne babaga nti bagenda na AK47 ne babasindika ne bamanya omuwendo ogukoze eki oguze but now oli omuntu yatwala amagye galinga ga family mutabani wa president alwaba amagye gage era yasalawo na bino ebyokusiba besigolooza birimo science temuli ani nabadde njogera
Besigye oba yalina emundu yayita ku kisaawe kyawa yayitawa Entebbe n'agenda e Greece n'avaayo n'agenda mu nsi yaawe endala n'avaayo n'addawa e Kenya oŋŋamba otya nti omusajja atuuka e Kenya n'abeera n'emundu ye omusajja eyakeera enkya n'akujjanjaba ng'akyalina muvubuka muki muto n'akukuba empiso n'ajanjaba n'abajaasi bonna abaali mu lutalo abaafuna obuzibu ogamba otya olwaleero nti ayagala kunzita anti president yagambye nti bannayuganda mutakkirize kulaba nti eggwanga lijja tabanguko olw'abantu bano babeera n'amamu ani asinze okutabula eggwanga gw'omanyi simumanyi munnaye eggwanga lino ng'oli muto nze ni mukulu kituufu eggwanga lino mulembe gya Obote nga bakomyewo okuva mu nsiko mu myaka gy'ekinaana Museveni yalimu yalimu yafuuka ne Minister of Defense mu myaka gy'esanvu mwenda mu myaka gy'ekinaana bateekateeka okulonda President Museveni yeesimbawo olwafunye kuyitibwa oba omululu gw'ebyobufuzi oba okweyita neyeesimbawo nga president era yagira mu kibiina kya UPM yafuna omubaka ogwo mu parliament yava naye mu West kakali bw'oda ku Bobi Wine eyayodde obuki ababaka b'omu Buganda bonna toyinza muyita a simple thing abawamaanyi abantu b'omu Buganda bonna okumukkiririzaamu Besigye is a strong man kubanga ne Bobi Wine gwe tulaba is groomed by who? By Besigye. Kakati gavumenti ezaaliwo mu biseera ebyo zagamba Amini mubi ezigenda mu nsiko era Museveni y'omu ku baagenda wa mu nsiko ne bakomawo wano bwe baba baakomawo bambuulire abayegera ba Amini be baddayo mu nsiko oba baani ani yagenda mu nsiko ntera nnyo okugamba abantu beeruweru ani yagenda mu nsiko and if you think abantu bwe bagenda mu nsiko bo basobola okubeera mu nsiko nga tebatta Reverend Bayibuli erina kyegamba nti teri bukulembeze butava eri Katonda naye obukulembeze obwo bukoma ddi Katonda asobola okulonda n'akussa mu buweereza bwe era aba akulonze naye bwe weedibaga teba issue ya Katonda teba issue yani ya Katonda ate mu sisimu ya Mukama Katonda emyaka 1000 luba lunaku lutya lumu kati bwe tuyinza okuba tukaabye emyaka 40 naye terunawera lunaku lumu mu maaso gani ga Mukama for a change kuba muyinza oga Katonda nga talaba Katonda alaba Bayibuli ega Katonda alaba byonna byenkola awulira byonna byenjogera era amanyi byonna byenkola ki byendowooza n'olwekyo God knows but sometimes Katonda asaawo obukulembeze abantu tuyige ayinza okubanga yakuwa omukisa n'otagulaba kati kakusseeko ekibonerezo oyige ekitegeeza waliwo abali ku kibonerezo tuyinza okuba Reverend mwenga abalabire ewala olabanga nyaffe Uganda eragawa naddala wano mu kalulu ke tugendamu ka 2026 ndabanga akavaawo mpitewo Uganda nsi nnungi nnyo kubanga ejjuddemu buli kimu tambuddeko mu nsi eziwera naye sirabanga bulungi buli mu Uganda naye ekiziza Uganda emabega bwe bukulembeze obuliwo obukulembeze obuze bubeerawo bwe buzize eggwanga lyaffe emabega kakati akalulu ke tugendamu
tewali nze sikasuubiramu nnyo bakubiriza abantu nabadde ndaba chairman electoral commission ng'ayogera era tuise wali Kawempe bannange tugenda kulonda Kawempe wano tugenda kulonda omubaka naye waliwo ebitundu byendabiddeko nga balonda emisana ne balonda ekiro ne bavuunika byalondeddwa ne balonda emisana ekiro ne bakola batya ne bavuunika ebyalondeddwa nkeera ne balangirira kyabadde wansi ne kibeera kungulu kyabadde kungulu ne kidda wansi nga bye biri mu Uganda muno mu Uganda kati tulinga nga abakolera ku some few people in this country waliwo abantu batonoyo be tuli okukolerako mu ggwanga wano era abantu bawuliriza amaloboozi ga muntu so si ga Katonda tuwulirize Katonda kyatugamba kubanga eggwanga lino is far more beyond an individual or a family. Eggwanga lino likyaliwo emyaka n'ebisiibo okusinga President Museveni, okusinga Muhoozi, okusinga Janet, okusinga n'abalala bonna abaliwo. We shall seize naye eggwanga ligenda kukola ki? Kusigalawo. N'olwekyo bwe tubanga tugenda mu kalulu, akalulu ke tugendamu kamanyiddwa bulungi nnyo tekajja kuba ka mirembe nze nga bwe ndaba. That is my own perception. Okay. Kubanga abantu obwesige babujje mu government bagijjemu obwesige. Abantu. Akakiiko keerina ak'okulonda tekalina mazima. Kati gwosuubira ebinaava mu kakiiko tibya mazima. Aka Electoral Commission. Okay, abalamuzi bagamba wabeewo enkyukakyuka mu kakiiko ka Electoral Commission. Byali bikyuse. Ane yalonda byabakama. Ana alina obuyinza ku ye. Yetengeredde waani? Alina obuyinza abujjawa. Kakati ate ekisinga okubeera most worse ye muganda waffe Muhoozi. Kati eggwanga muzeeyi liringa erimuvudde mu ngalo. Litya. Takyalina ddoboozi. President? Yes. Ng'ayogera n'awandiika. Takyalina ddoboozi. Wasinga yalina eddoboozi. Yandigambye Besigye ave mu kkomera. Era singa ng'avaayo olwaliro n'agamba Besigye ave mu ki? Mu kkomera. Yandibadde akola ki? Bindi byanyuma yabadde agamba atya? Gwe wabaddeyo. Mbadde manyi nti ye yawandiise ebbaluwa n'agamba Besigye bamulete mu kkooti era ne bamuleeterawo. Olowooza ye yawandiise nti bamuleeterewo pressure. Yabadde pressure. Pressure si yeye nti yeyasazeewo. Yakyayagala kupushinga the court martial. Kooti etaliimu buyivu n'akatono. Abantu abataasoma mateeka nga baakola kye bayita court martial. Naye nga kisiikirize kya kooti ey'okutulugunyizaamu abaki? Abantu. Ye kooti eyo. Ye kooti. Bw'omanyi nti abantu bangi bafu nabano abantu be mubanja baafa dda. Abantu be banja? Babaleete oba we bali. Baafa dda. Nze nkubuulira. Oba we bali erulisi yonna nga bwe baba basombye babaleete. Mu Buganda omuntu bw'afana n'aba nga taziikiddwa bulungi batugamba nti asobola okujja n'ayogerera ku bantu be. Singooza tebaboogererangako. Ebyo simanyi. Naye nze manyi abo baafa dda. Abasinga. Oyinza okuba oteebereza. But they fear to bring them because they don't have them. Babateekawa. Ndaba babanja nnyo. Waliwo bamuyita Kibalama. Ndaba bamubanja bonna. Ati babaleete. Kati kooti martial yakoze eki? Yavuddewo. Baleete abasibe bonna n'emisango gye babakola ki? Gye babavunaana. Babaleete mu kooti yaki? Ya Wunyiddolo. Kati baatulaze embu n'ennyanzi naye yatwalidde. Naye embu yabuze. Lwaki bababuzaawo? Obanga tuli mu ggwanga ery'emirembe. President Museveni yagamba yagera kulwanirira mirembe. Naye bwe yavaayo ate ebintu byakola ki? Byasoba. Bintu bimusobyeko nnyo. Ati batugamba nti era Katonda bw'ataamuyambe kwanguwa kulaba
ekyetaagisa ebintu si biki si birungi. Yanze nali njogera duusi nti president siyanga abadde alaba ebintu bino yandivudde naga nti abanange nkozeeko ekikola ki ekimala kimala eggwanga lyammwe liryo kubanga sirirye lyaffe. President ovaayo n'agamba asobola asobola naga nkitadde naye kakati muzeeyi ali awo talina buyinza bapuresinga mu puresinge. Muzeeyi beerawo muzeeyi yimirirawo bonna nvaayo muzeeyi ffe tetumanyi gye tukola ki. Waliyo abamugamba nti muzeeyi kovaawo ffe tuwedde. Ikiza omusajja watubambi ye yakkiriza dda yakoowa dda naye olwa pressure eriwo ate ekyembi naye nakkiriza. Kati mmwe muyina tukusabira eggwanga mwoyo tusabye naye waliwo kye bayita sitaani bwakubeeramu ne tukusabira akuvaamu naye agenda n'aleeta banne omusanvu ne bakulumba Ebbayibuli egamba bwe bakuwamba ebibyo ebyoluvannyuma biba bibi nnyo okusinga ebyolubiribiri. President teyajanjabibwa Besigye. Kyo kituufu. Wawulidde Winnie Byanyima bye yabadde agamba ti maama wa president baamukuba baamutulugunya naye taata wa Winnie Byanyima yatuma muganda we n'amugjayo ku kkubo gye baali bamukasusa embalala eyo n'amuleeta mu maka gaani ga Winnie ne bamujjanjaba myaka 2 nga bamulabirira n'agamba nti ani ono Sali Musale oluvannyuma myaka 2 nga bayingidde wano embalala n'ajjaano na maama we ne yeebaza ne Winnie. Naye olaba omuntu eyalabirira nnyoko mu mbeera eyo nga gwe oli ku bbaawo okola ki omusiba. I'm just imagine omusajja Besigye simanyi myaka gy'aliko naye ndowooza ali mu myaka oba 6 ne 7 awo naye golaba ddala omuntu ali shuman osobola okusiba munno mu bintu eby'omuzannyo bwe bityo mu mbeera eyo muntu eyakwata empiso n'agikukuba. Is that human? I think waliwo ekizibu. There is a pressure somewhere. Nga presidency yakirimu naye waliwo abakimukola ki abakimutikamu. Ndowooza alina okusalawo ng'omuntu agambe okugyawo pressure eno yonna ye kwe kuvaayo n'agamba bannaye eggwanga nditadde kale buli omu yeerabirire. Tusobola okuyitawo kye tuyita dialogue ne tuyitayo bannabyabufuzi aba waggulu ne tutuula bwe tutuula naye nga muzeeyi weebale myaka gy'ofuzeeko byonna ebibaddewo tusonyiwagane. Ate ekyo kibeerawo bibaddewo mu mawanga mangi wano Kenya tebyaliyo Mwai Kibaki ne Gon tebakubagana awo naye tebasonyiwagana. Mwai Kibaki n'akomawo naye n'afuga n'amawanga amalala mangi tubeereko tukopeko elifu ku bannaffe abazungu Americans omuntu afuga ebisanja ebyo n'agenda wano mu Africa kisoboka tekiriyo. Reverend nga tuwumbawumba abalabi balwolesewa TV Reverend musamali tugenda kuba tumuzza leero tukonyeko bukonyi twaye tufuna background na biche bitambula mu ggwanga wabula Reverend nga tuwumbawumba kano nga tuwumba nakwera ojja kuba osibula abatulaba watutegeezezaako nti mwenga abasumba Reverend muwummulira myaka nga 65 tolaba nti n'abakulembeze bandibadde balina emyaka gye bawummulirako n'oga nti kati abeereko wali alime ku mmwanyi babe nga ate advisor nga yadvisinga abakulembeze abazze abapya. Gwoza omukulembeze w'eggwanga yandibadde awummuliranga ku myaka ng'emeka? Bw'otunuulira edda nedda kubanga ebyobufuzi abizaala yeddiini. Eddiini yezaala ebyaki ebyobufuzi. Eddiini yasooka okujja wano mu Africa. Eddiini neeleeta ebyaki ebyobufuzi.
obanga banaddiini bawumulira ku myaka 65 si okay liri iteeka erya church naye ate it is also a scientific way of understanding nti abantu bategeere ti obulamu bwaffe bw'okula otuuka ku lebo gy'obeera nga tokyakula wabula ng'okomawo wansi bw'okula mu myaka okomawo wansi otya era otuuka ekiseera n'okola ebyekito ng'okuze nnyo era omukulembeze bw'alwanya mu bukulembeze atandika okola ebyekito atya ebintu bingi abantu bye bakola tolabira ddala ng'akola bya kito okiraba kati nyinza okuwa ekyokulabirako pulezidenti yagambye nti kooti byesazeewo gavumenti tefugibwa kuki tefugibwa balamuzi ku bino ebya gundi ebya Besigye ne Gundi kati alinga ategeeza ki alinga ganji essiga lya kooti teririna buyinza mu ggwanga wano naye eggwanga litambulira ku masiga bwe liba nga essiga eddamusi terina buyinza tuba tulina eggwanga juzi pulezidenti yayogera naga nti akati bajjewo Gundi bail muki kooti bond police bond gwali olebeyo omuntu asibibwa asingisa omusango nga taziza musango omuntu atwalibwa ku poliisi okunoonyerezebwako bw'amala okuzuulibwa nti alina omusango n'atwalibwa wa mu kooti kati wano omukulu alinga alaga nti ne kooti naye erina okuyita mu mitendera okukakasa ddala yakuuza naye wano obukulembeze akugamba poliisi tolina buyinza kuwaki kuwaba police bond oli bwakwatiddwa atwalibwire ddala eri asibwe no kati waliwo ebintu bye tulina okulowooza ennyo teggwanga omukulembeze wakaddiwira mu buyinza abantu batandika okumanya weakness zo bwe bamala okumanya weakness zo kati abantu bamanyi President Museveni kyeyetaaga kiri eki ntebe ayagala ntebe wekasa toyogera ku ntebe werabeera mukwano gwe naye bw'oginyegako bw'ogamba nti oyagala eno entebe oba owedde naye ate ffe abali ogezaako okwogera bino tuyamba president njagala kutegeeze taata oba ompuliriza oba owuliriza emikutu gino bangi abakuwabiza bagenda kuwabya gwe bagenda kuwabya famire yo bagenda kuwabya kikakyo kyonna at the end of the day kubanga eggwanga nga bwengambye bikyakola ki likyatambula naye taata bapresidential advisors boolina abangi bakuwabiza naye bamuadvise era simanyi baba bakuadvise naye njagala otwale tuyiteko ssebo naffe banadini tusobola okuwabula tusobola okuyambako mu kuwabula kuno tusobola okuyambako kubanga eggwanga lyaffeena tusobola okuyambako okugatta abantu tulina obusobozi walabye endowooza bwe twabadde kuno bonna tebabaddewo kituufu naye gweoyinza okulowooza nti abantu abo bwe bagenda nga beegatta bwe batyo tebalina maanyi olowooza tebalina maanyi olowooza nti emuntu yokka yesobola okukola waliwo emuntu weekoma emuntu era weekoma ng'eddoboozi ly'abantu lyerikola ki lyerisinga emuntu ogikuba n'okoowa n'ogikasuka wali oba negwamu amanda tetujja kusiba bantu bonna tubamalewo simpossible tetujja kutta bantu bonna tubamalewo simpossible abantu bakyaliwo ate bakyazaalibwa mu bungi ate bakyawakanya mu bungi n'okusinga nga bwe tulowooza we are creating this is just an iceberg an iceberg is a floating ice on water nti waliwo ki ice ekitonotono ekiri kungulu kiringiza bwekiti naye wansi waakyo waliwo ekintu ekinene kyotalaba zino zoolaba bino boolaba bano ba opposition gundi bano be bantu abatono ennyo bye tuli okulaba
abavuddeyo okwogera naye wansi waabwe waliyo omuliro muki munene. Something is going to erupt one day munsi wano. Ali kitagala munsi. Kitayagala ffe kyetusaba kyetuba twogera netugamba taata waffe tukwagala nnyo tukwetaaga nnyo ng'owummudde oze wali ebbali eggwanga nga liriko abantu abalala bali kulembera nga naawe kikusanyusa ng'ekkanisa bwe tukola. Paka mu 5 genda owumule oba n'obwongo obukola ebibyo. Hey. Oba n'ebwongo obutambulako n'olaba ku balirwana n'ogendako wali. Aye nawe n'ogerako n'osaba. N'owulira ku njiri. Naye kati olibeeraawo buli kaseera bakunyumiza kino bakunyumiza kiri akati beesige wuuyo kasanga ati Bobi Wine naye wuuyo afubutuka jende gondi naye wuuyo akati ku bunkenke obwo bulituukaawa ate okuze. You will get paralyzed. N'obwongo bujja kukoowa busanyalale. Wala president we gondi Mugabe teyasanyala yatukanga neddala tasobola ddirinnya sibula batulanga nange twagala okubeebaza njagala kwebaza ba Lubalusewa TV ne mukulu Ajje Samuel atera ne producer oba mukulu Katabira ne mukulu Waswa okunkyazaako mu TV ya mweno. Twagala okwebaza Katonda olw'ebigambo byonna ebyogeddwa nefe bwe tulaba eggwanga lyonna lyaffe ffenna tetwogera kubanga tetulyagala tulirumirwa ate nze Katonda yantonderamu ekintu oba ekitali mu bannange nse buli lwendabanga waliwo atulugunyizibwa mpulira bubi. Kasita otulugunya omuntu leka abeere ng'aziza omusango oba taaziza muki musango naye okutulugunyizibwa kw'omuntu kintu kiki kibi. Ate era tutunulira spiritually ffe tulaba ng'eggwanga ekkubo lye likutte bwe tutantambulira ku pressure ey'okuwamba n'okutulugunya n'okusiba n'okutta abantu tugenda waki wabi. Tubasabira akalulu kano Katonda ayambe naye tulaba nti ke kalulu akajja okusinga okubeera akakabi okusinga kubuze bubaawo. Nolwekyo twagala okwebaza Katonda era Katonda affe twagala okwebaza kubanga aba TV eno batukyazizaako era twebaza olw'ebigambo byonna byetunyumiza nabo. Tubasabira kubanga nabo ng'abakola mu mawulire bafuna okusoomoozebwa kungi era tulabye amawulire mangi nga nabo banamawulire batulugunyizibwa era bayisibwa bubi. Ndo w'ekiso bafukeko amafuta ag'omuwendo obakuuma obalabirire mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Reverend twesimye nnyo okuba nti wakkiriza sobola okubanga tutambula mu tubunyumyanyumyamu emboozi n'olundi katusuubire nti omulyango muggule tujja kuba tuddabuzi. Amiina. Ajje Samuel Gemanya koze ne Katabira Muhammadi wamu ne Waswa Beka Sentongo atakumira mpeera akuume. Tuyanza sebo. Lubalusewa TV mazima ku mazima.